ekyalwezo kitongoye area LC1 banange njabulize n'obagendereza bungi protocol zino nze observinze naye honorable Nsamba kumanyi nnyo n'ebyokkiriza mbimanyi ne Sawulo afuuka Pawulo era bannamalira wano nga Sawulo afuuse Pawulo. Sizze kuba wasuubi naye nzze kuba wakyammwe. Wali bwe nali nga I think ennaku z'omwezi zaali oba 21 ne batukubira essimu okuva ku section 2:1 biri akawairo kakano 1 the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. Kikino kye kisinga ly'etteeka eriri waggulu wa buli era buli muntu yenna alina digondera. Mulide ntambula ngenda oluvannyuma mubuukebuuke ng'ejjanza erigiraki ekyammwe njagala muvaane nga muli mu kyammwe ate nga mwebaka ne muloota. Mulime mwanyi ate bwe mwebaka ne muloota ndowooza n'abaana muzaala. Any customs inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Kigamba nti singa obaawo etteeka lyonna oba ekiragiro kyonna oba ennono yonna ekootana n'etteeka lino, ennono eyo oba ekintu ekyo oba tteeka eyo oba kooti oda eyo ebaafu, kino kyo ne kiyimirira. Kati kiki ekiyimirira ekibakwatako? Tutunuule article 237 sub article 8 provision kyeyo etekonebwako eyo constitution gyegambye. 237 akatono akakwata 1 land in Uganda belongs to the citizens of Uganda and shall vest in them in accordance with the land's tenure system provided for in this constitution. Ettaka ly'Abannayuganda bonna era baba nalyo nga basinziira ku tenures kyekyo eribabeeramu yeno article. Kati tenures ziri mmeka? Ziri nnya zizino 3 mu article 3 customary, freehold, milo and leasehold. Omwo mulimu w'ekibanja naye tuma 8 egamba wetya egamba nti ono 8 ow'ekibanja omusanga ku milo land. So ow'ekibanja ayinza okusangibwa naye nga ya milo kuliko alinako ekyapa. Kuyinza okuba nga kuliko ow'ekyapa wa freehold naye nga wakibanja ali oku oba wa leasehold alina ekibanja naye that person w'ekibanja takwatibwako oba oli wa milo oli nanyiniwo oba ya freehold takwatibwako. Yenna amukwatako oba kooti eragidde nti n'ow'ekibanja aveeyo eyo order tejja kukola kubanga ekootanye ne constitution erika okugambe kyonna kiba kimenya. Oba ose nono eyo ng'ekootana n'okubeerawo kiba tekikola. Oba land act nga yagamba nti bw'otoba tosasudde busulu ogoba ku ttaka eyo baafu kubanga eba ekootanye ne constitution. This is the supreme law of the land. Kaakati no kankubuulire nga tusinzira kuno function of a board, land board, kiki kyekola ku ttaka nga public land nga lino shall hold and allocate land in the district which is not owned by any person or authority. Ettaka lyokka land board lyesobola okuwa omuntu lyeryo litaliiko nanyini kyo nga tekuli wa kibanja.
security of occupants ekiwanja ekyakiwadde dya n'ekyo kigamba nti kasita kubaako ow'ekibanja ettaka eryo teriri available, district board terikwatako kuligaabaniramu okujjako oli aliriko yasabako liizi oba freehold aliriko in occupancy. Occupancy is guaranteed by the constitution. Kati bw'obanga oliko tewali awa district land board ettaka eryo teriri available era kekakutanda n'oddira ettaka erya public land nga kuliko omwekibanja gwe n'otuula n'oligabira abantu abalala abatalywako. Waliwo kikino consequences zino 59(1)(a) as amended egaba bweti where a board enters into or undertakes or concludes any such transaction or allocates land in contravention of subsection 1(a), the transaction shall be void. Tisenga kagitanda board negabira omuntu omulala atali wa kibanja nemugabira ettaka eryo, ekyo kyonna kyekoze kiba kifu. Senga temu board nekikasa balese omusajja Madoyi oba Madayi najja ye ne bamuwaako lease oba freehold, eyo transaction nfu. Era olw'okubanga nfu tukozesa ka section 91 of the Land Act akagamba nti obuyinza buweereddwa Commissioner of Land Registration era bulijjo gwendagira bulijjo okusazaamu ekyo nti okugira ki okukola kyonna to give effect, that means without referring a matter to a court or a district land board, have power to take such steps as are necessary to give effect to this act, whether by endorsement, alternation, or cancellation of certificate of title, and issue a fresh one. Senga babanga bakola kiri atali wataka ataliko ku kibanja ate district land board gwe wadde ekyapa eyo transaction ebanfu n'ekyo section 91 tulagira ono commissioner n'asazaamu ekyapa ekyo nga tagenze na mu kooti oba district tribunal n'awo ekyapa ekipya. Kakati awo nga ate okyagamba nti no waliwo maduno waliwo baki. Kakati nno nkyagenda maaso okubasomesa muvaano nga mumanyi twemuli muli gulugulu. Additional provisions no ziteera okuteekebwa mu nkola nga tukozesa orders endala, act endala gye bayita enabling act oba obuyinza obulala nga president abukozesa okusinza mu buyinza bwe buli mbogeddeko buno bwa constitution oba article 99 article 99 egaba bweti subsection 1. The executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with this constitution and the laws of Uganda. Kyobuyinza bonna okufuga bonna buli mikono gya president mu kiseera kino ye Ssaabulwanyi Yoweri Kaguta Museveni. Era bukozesa nga asinziira mu constitution eno n'amateeka. Constitution eno y'amateeka emugambako ekyokukozesa buyinza buno. The president shall execute and maintain this constitution and all laws made thereunder or continued. Kati the one who executes, who implements this constitution, the president. Atenero Musirika Gamba, it's the duty of the president to abide, uphold. Kakati Nabino and uphold, safeguard the constitution. Bino nakati biri mu mikono gye. Nga asinzira mu buyinza obwo yassaawo directives enabling what? Enabling ekino kikole kiri ekyogamba tokwatibwako kiri ekyogamba togaba ttaka ekyo kyonna afaayo ebintu bino byonna yalagira
yino yalagira wano. First of all, waliwo eno eri kungulu naye teri mu that order nga 29 July yagamba nti nno waliwo kino ekiri mu Buganda kano eno directive yali yagiwako nayo Betty Kamya nga 29 kubanga yali yakayingira mu bwa Minister of Lands yali amugaidinga nagati mu Buganda waliwo kansooke ekisooka nti waliwo ebintu bibiri ebiri mu Buganda mu by'ettaka. The illegal activities on my land involves two aspects. One, the Bibanja owners being evicted in spite of the law that protects the lawful occupants and qualified. Tuwaliwo kiri mu Buganda wano ekinumye mutwe. Ab'ebibanja okubagoba ng'ate amateeka agabakuuma we gali. Ekyokubiri, the second illegal aspect is the fact of the landlord cutting off part of the kibanja of the owner and giving him a tiny portion of titled land. Ow'ettaka okuva eri ow'ekyapa n'ava eri n'agamba ekibanja kyo kinene nnyo kya yiika 8 kakuwa ekyapa ku yiika 2 ziri 6 nzikututteko. Obwe yagamba nti bubbi lasiriko tewali akugamba ekintu kikyo ate kati oli ava eri n'agamba nti no yiika 8 nkuwaako emu ziri zitutte ate n'ebya polisi tebibawa balimba bulimi. Ekyo kifu bonna kibakwata. Naye President then n'alagira atya